Yamanda ekitundu sinsawo eri yalingako omukulu naye ettengentenge ly'ensawo y'amanda okutali mutuuti emitwalo 89. Oh my goodness. Kyokka aweeri yakugulira obugumya cyayi ebyacyayi tegatajjisa kati gumya cyayi bwabuwere bwana nga busatu buna esebo okay basi olina kyobuuza mwami Afaayo atunyonyodde bulungi twenze Wanda buno bulaba afune genda kukyalo amanda getutunda saawa eno tugajja mu ggwanga lya Congo era ensawo eri wakati w'emitwalo 9 n'emitwalo 8. Omuntu atandikira ku manda getu ag'okulenga gali ku 2000 agabugumya cyayi nga tegasobola kufumba mmere nejja. So okusoomozebwa kwe tulina kati ye bbeeyi y'amanda. Amanda twagatunda ng'emitwalo 5 4 naye kati omusajja aleeta amanda n'akugamba emitwalo 8 nga naye mutuufu olina okwongeramu olabe ng'ofuna ky'ojjamu. Embeera gye tulimu mbi, buli muntu alina kugumya munne. Wabula kye nandisabye omukulembeze w'eggwanga n'atukwatibwa ekisa ffe ng'abantu ba wansi n'atuddira mbu tetusobola kukozesa gaasi, ate ye yaleeta ekiragiro n'akisuulawo obusuuzi ffe twetaase. Oba onfuna bulungi? Kati naawe omukisa bano abantu ba bulijjo, abapoliisi, ab'amagye okwekolera ssente, kubanga oli akugwako n'akusaba essente, oli n'akugwako n'akusaba zino kwegamba. Kati ffe ne tusigala mu bbanga ng'omuntu wa wansi ye tafiiriddwako. Naye kye twalibadde tusaba omukulembeze w'eggwanga n'atukwatibwa ku kisa ffe ng'abalonzi be, abantu ba wansi. Yes, atubulireko ensawo otunda. Tulaba waliwo ez'omutwe, waliwo ezirina akatwe akatono, waliwo eziri flat. Otunda ziri lwaki tozitunda bbeeyi? Ez'omutwe zaavanga sayidi z'ebukunje eno Nkokonjeru, naye kati tugana amanda agava e Congo n'agavanga e Sudan. Emmotoka zino engeri gye ziri nti ntono ate zivuga olugendo lunene nnyo. Balina okuteekamu ezo ensawo eza hafu ne baleeta ensawo nga ziwerako basobole okusaba ssente nga nnyingi. So kati affe amanda ge tutunda ga nsawo ezo ezaki ez'ebitundu.
era ensawo gye tutunda emitwalo 9 naye kyensuubira mu bbanga ttono ennyo eyinza tutuuka mu 15 kubanga abantu abasinga kati mu bizinesi bagivuddemu bawanise naffe abakyalimu just tugumya bugumya mitwe tugamba nti katubeeremu tetulina kyakukola oba amanda oze ofunyeeko oba tofunyeeko tetubeerawo bwetyo mpolampola muganda wange. Okusomozebwa kwe tusanga mu kkubo buli muntu kaabe wa bulijjo bamuwa kulya mpulya bulungi naye kenyini nenvaawo nengenda kubo nenkuba emmotoka y'amanda omukono so ogijjako obukadde obuwera 4 okitegeera bulungi kubanga ono mu Uganda oba nnyinza nakigamba ntya buli muntu mugezi mu ngeri ye kasika awulira nti omukulembeze agambye bw'ati ngaddukirawo nkwataani oba okitegeera naye twetaaga kusabira n'eggwanga lyaffe lisabira netuliteeka mu ssaala kuba wetulaga sirabawo. Okutunda otunda otya bbeeyi y'amanda bwe yalinnya okyatundayo gano agatandikirwako otandikirawo agatandikirwako era kati omuntu wajja n'akukabira munnaaye ngenda kufumbira baana nyamba ompe wakiri ag'ebbiri omugamba kwaka obw'ebbiri n'omuteramu bana nga 3 n'agenda n'abugumya kyayi n'awaako abaana ate kati tukyakola ki tosobola gamba muntu alina gwe balekera 5000 waka kukozesa kyamisana ng'alina okugulako amanda alina okugulako emmere n'enva omugambe nti gula gaasi asookerwako wa mitwalo 2 omugambe nti gula gaasi gwoba okozesa kiba kizibu etaano zimwekubya mpyo zirekebwa kati alekewo emitwalo 2 ez'okukozesa gaasi refiringi ya mitwalo 5 akatandikirwawo kana akatono ogenda kakozesa wiiki 2 ekinene ennyo kati awo. Bubaka ki olina eri omukulembeze w'eggwanga Saako ne bekikwatako? Omukulembeze obubaka bwe nnyinza okumuwa yandibadde atuleka ne twokya amanda kubanga amanda kyeyalibadde atuadvisingamu nti omuti gwe mutema musimbeewo omuti omulala atema omuti simba omuti oba ne bayita kampeyini ey'okusimba emiti kituufu naffe tukyabibiira biyinza okuba biggwawo naye balibadde baleetayo kampeyini buli munnayuganda n'abeera wakiri nga asimba omuti bwonna waali okitegeera okusinga okuziyiza nti mukole eki mulekerawo okutunda amanda nga tebatuwadde solution endala egamba nti oba mukozese kino ate n'ekyokubiri amasannyalaze yalibadde agamba niwe yalibadde ffe okutugoba mu bizinesi fe abatunda amanda yalibadde akola ekintu eki yalibadde agamba nti ebintu by'amasannyalaze ntadde ku nusu 2 kale ate abamanda oli amanda aba agaagazaaki abadde buzzi ku manda ku masannyalaze nagakagose amasannyalaze amanda bagaseera kubanga okozesa uniti osobola ogifumbako singa ogamba nti ngenda fumba ku uniti ya nusu 2 nogamanya nti amasannyalaze sente ayogenda kwongeza bali gye tugatunda e Bulaaya ffe agasala ebbeeyi tubeere nga tweyagalira mu nsi yaffe naye ensi etuzitooweredde ensi tugenda giteegwe oba kitegeera so omukulembeze yalibadde yeekwako mu kifuba n'atuddiramu pulezidenti wa Uganda tanakulinnyisa biragiro eby'amanda twakozesanga obukadde 3 okuvujja emmotoka gy'eva okugituusa wano naye kati tukozesa obukadde 10 okujja emmotoka gy'eva okuleeta amanda okugituusa wano kubanga emisoso gyokka egiri mu kkubo tonvaamu be bayitirivu era olina okumanya nti sente zibaako mu nsawo okusobola okutuusa emmotoka y'amanda okugituuwadde omugaso. Towaayiriza musajja y'abandi beti ajja kunkuba miggo gyabwe. Soboka katutunuulidde nnyo mu abakyala abakozesa ku manda gano waka gwafumba gwe musisinkana tweyanziza nnyo eri kyonakkiriza Bwabeeyi ekyo kyetwagala. Bannaaye obuzibu bwe tulina amanda tegagulikako amanda newogula ag'omutwalo nnaku tegamala kugamba olina kekkereza nnyo ate n'olusennyente balutunda lwandigambye nti kobobereze ku mmere bakugamba lwakutunda tewakyali ssanyu mu manda yadde n'akatono.
Nali nkozesa ga 5 luli naye kati nkozesa amanda ga 1.5 naye ng'ate mu kukekkereza ye 1.5 ng'okekkereza. Kakati kwezo service bw'ozirinyisa kubanga abantu bagaba galinnye gatambuza restaurant. Emmere ogirinyisa wagireseeyo wakoze otya? Emmere tosobola na kulinnyisa kubanga jjukira ne bw'oteeri bungi. Kati gwe bw'olinnyisa ng'agenda ewalala omulala ye. Ate mu mirimu muno olaba buli omu alina embeera ze. Mulimu kati nga nze nfunamu buli kimu nkijja mu woteeri. Naye kati waliwo omulala ng'alinako oba bbaawe oba amuteerawoko akameeza ng'aliwo kovezi. Kati gwe bw'olinnyisa oli agenda wali ng'oli amuwa emmere ng'alya. Kati gwe ng'odiba nayo. Kati ekyamagezi naawe olina okutunda mu ezo ssente entono ate ng'ebintu bya buseere. Kati n'owulira nga embeera nzibu nnyo. Mitwalo 8. Nkamba abantu abali mulimu guno ate nga mukozesa amanda ate pulezidenti ng'aweera bajjawo amanda. Bannange yanditutaasizza butaasanasa ku manda kubanga abantu abamu amanda ge tukozesa tetulina busobozi bwa kintu kirala, amasannyalaze tetugasobola, gaasi tetumusobola era tutunuulidde manda era bw'atatuyamba tuli bubi. Erinnya Nantongo Proscovia Namusisi. Ndaga bbeeyi ate nga lusennyente ogula ensawo emitwalo 7.5 n'ogisuubula naye n'ojjamu na mitwalo nga 6 ng'olusinga lwonna lusennyente. Kati Museveni byagamba tuve ku manda, gaasi teriyo wa 2,000 nti eriyo omuntu mufuna mpola gwe balekera nti omutwale ewaka ng'alina ogulako amanda ga 2,000 afune ekyokulya. Kati gaasi gwatugamba tuddeko nti eriyo gaasi ow'e2,000. Kati simanyi oba ayagala ffe tufe bufi kuba nti omuntu bamulekera nti omutwalo aguleko amazzi, aguleko amanda, aguleko emmere, buli kimu kyonna. Kaakati bw'anaga nti notudde ku gaasi titulabanga eggwanga lyaffe eritulemye. Era abo benguza nsuubula ensawo 5 n'ennenga akalobo ak'olukumi n'ak'e2,000. Akabaketi kanene akatidi ate nga naka kitundu, kanene akabaketi ka magiki akatono tekafuma na caayi, caayi tajja n'okujja ke k'olukumi ate nga ka kitundu. Kati ka magiki akanene ke k'2,000 ate era nga nako nti nga ka kitundu keeko k'entundu 2. Nange nsobola olaba nti no kapito wange avamu naye era tavaayo kuba nze natandika nsuubula ensawo zaali 15 nti naye kati ssaawa ya leero endeeta ensawo 5. Kitegeeza kapito yena yakola ki? Yaggwawo. Era bajja n'emboko batukuba ennamataba bannaffe babakubye abakyala abatunda amanda era kati naffe tuli ku bunkenke tugatunda Amanya nze Namakula Devon. Amanda nze kyenkola ewange wenkuma sigiri sizikiza amala seetinga buli kimu ne kibeera awo wenteekako sizikiza ate wejja njiwako evvu neesigala siddamu kufumba nfumba omulundi gumu neesigala ng'ebuguma. Luli nakozesanga amanda ga 10 nga gammala olunaku naye kati okozesa amanda ga 4,000 oba ofumbye ekyemisana n'ekyeggulo olunaku ga 4,000. Kati nga ffe abakyala oluusi bakulekedde ezo kameezi oluusi tebakulekedde banditudduukiridde ne batuyamba kuba tuli bubi olumu tetulya
tebakulekedde bukere, tebakulekedde wadde nusu olukumi. Amanda gatandikira mu 2,300. Oluusi tetufumba tetulya, naye pulezidenti yandituyambye n'atuddiramuuko. Tujja ne tujjayo ensawo eno munda ne tutwala ewaka ne tuggyako wakuba nti ffe tukozesa ensawo etali ngumu etakwata amangu. Kati abasinga aba restaurant bo bakozesa agakola ki amagumu obutagwako mangu ku ssigiri, naye kati ffe ng'ewaka tukozesa gano eno ag'emitwalo 600 agatakwata mangu tusobole ofumba amangu ebintu bye twagala. Ng'era w'ojja n'oggyayo ensawo yo n'ogenda n'otoolako n'oteeka ku ssigiri. Katubulireko amanda gano kole galinnya mukyagakozesa ku sipiidi y'emu nga yewali gakozesaamu nti okuma nosooka n'onoonya amazzi nosooka n'onoonya mukikola mutya kati oba ogenda okukuma olidde nga bwe kimumaze okukitegeka? Kati nga nze genkozesa ngenda okuma ng'era buli kimu nakimaze dda okiseetinga nti ngenda kukozesa bino kubanga ago tegaba magumu ge mba ngenda okukozesa. Kati amagumu go nyinza okugateekako ne gamala eddakiika nga 4 nga tegannakwata oba ku 5 kati nga nina osooka okukolawo emirimu emirala ng'eno we gakwata, naye ekirungi ekigaliko nti tegagwa mangu ku ssigiri wakuba galwawo okukwata. Erinnya Nakasibeti, Speaker wa Mukono District Local Government. Twagala okwebaza Pulezidenti w'eggwanga lino olw'okulowooza ku ky'okuleekawo directive eyo ekendeeza ku kutema kw'emiti naddala n'okwokya amanda mu ggwanga lyaffe. Naye ate ffe ng'abakulembeze mu local governments era naffe nga tuli basaala ekisooka mu kampeyini ey'okusimba emiti. Naye ate directive ya Pulezidenti ey'okubeera nti bateekawo oba basitoopinga tugaanira ddala okwokya amanda mu bitundu. Pulezidenti tumusaba reconsidering directive eyo kuba tulabye directives ennyingi ezitakoze naddala ffe mu local governments nga eya taxi eya utoda tekola kati neno tulaba nga eya March azitwalira obutonde bw'ensi directive y'okutema emiti ey'okwokya ebibira tulaba nga tegenda kukola. Lwaki? Abantu baffe tukyalina abantu baffe naffe kennyini abakulembeze tukyafumba ku nku tukyafumba ku manda, tetulina kapasite eraisinga oba esobola kubeera nga tukozesa gaasi. Number 2 tetulina kapasite y'amasannyalaze kubeera nti tugafumbirako. So nze nandisabye omukulembeze w'eggwanga lino eno na reconsideringa project eno ne tugenda nga tukikola mu phases nga bwe tulina ebibira byaffe bya gavumenti waki ne tugamba nti tuddemu tusinga ebibira byaffe ffe nga gavumenti ne bano abantu bannasekinomu abalina ebibira byaffe abookya amanda tubawe omukisa bookya amanda era abantu babeere nga bagakozesa tugende nga turegulatinga ne so si kukiteekawo mulundi gumu si kukikakaatika ku bantu kuba tujja kumaliriza ng'abantu bangi bagenda kufuna ebizibu bingi nga bye tulaba ku nnyanja. Emmotoka bazifiiremu bafune obubenje bungi badduke mu miti babeere n'okukosebwa kw'emibiri gyabwe olw'okuteekesa ekiragiro kino mu nkola ate nga tekinnatuuka kukola ku level yaffe ng'eggwanga ku level yaffe ng'ebitundu. Much as tugenda tukulakulanya tutuma ekitundu mbu city municipality ne tulaba nga ne mu municipality kati ng'eno ewaffe Mukono tukyalina ebitundu ddala abantu bafumbira ku nku mu city center wakati ate ne mu mabbali Katikkolo Kyungu eno ewaffe Entaawo abantu bakyafumbira ku nku. So tusaba pulezidenti w'eggwanga lino regulating directive kituufu twagala okuzza obutonde bw'ensi nabeerawo regulation abantu baffe tebannatuuka ku capacity ffenna tetunnatuuka ku capacity efumbisa gas tetunnatuuka ku capacity efumbisa amasannyalaze ne tugende nga turegulatinga abadde batema ttani 10 tugende tulabe nti tutema 7 ate nga bwe tusimba bwe tuzzaawo ate nga bwe tutema n'egyo egikadde gye tusobola okukozesa. So nze datubbi kyekirowoozo kyange naddala ku nsonga okusinziira ku nteekateeka ya kanso yaffe twayisa nga omwaka guno eno gwe tumalako kalenda ya tugenda kusimba emiti akakadde kamu. Ndi musanyufu okutegeeza bannamukono ne bannayuganda ffenna nti ffe ku kampeyini yaffe twekakasa nti twakasimba emiti egigenda mu 800 tubuzzaayo just emiti nga 2,000 nga pulojekiti eno etuyambiddwako bannaffe bano ab'amawulire batambula nga bagisimba tugigabye ku masomero tuwadde abasumba b'amakanisa tuwadde abalimisa kinoomu ate naffe ne twenyigiramu ng'abakulembeze okusimba just lwakuba nti tubadde essira tetunaliteeka nnyo ku gino gya bibala tubadde tusimbye emiti egiri geno nga
entaseesa, kalitunsi, emisizi naye nga twagala kwongeramu tusimbe egy'ebibala nga district council. Okusimba musimbye ebitole bangi naye endabirayo leero gikuuma mugenda kukikola mutya okulaba ng'ebitole byonooneka? Nganze campaign oba lead oba focal person onganze omukulembeze omukulu oba nganze kiriidingi yakikulemberamu okulaba nti tusimba emiti gino. Buli atwala emiti, buli gwe tuwa emiti nkola follow up, ntuukayo nendaba emiti gyaffe gye twamuwa girabiridde atya era gituuseewa. Nkakasa environment officer waffe ne bannamukono nti abaagitwala bagisimbye. Matches egimu gikubiddwamu akasana ne gibira nti gizze bulungi naye nga egisinga obungi gyakwata kuba twagigaba mu kkota eri ey'okunanga eggwako era ne tulaba nti abantu baffe baagisimba era nga gyegiri gikutte.